era ndoza tubebaza ba panelist ne omukulu RCC nawe umalu program je mukoze ne bana Uganda bonna abawuliriza ne kati mbadde nsaba bwe tujja ku radio kwogera ku program eri sensitive ngere ya COVID tweteeke mu kifaananyi eky'abantu abayigiriza ate nga naffe tubuuliriza kyangu nnyo okujja ku radio okwo n'ovumirira gavumenti n'abakozi ba gavumenti abatamanyi kukola mirimu abatudde obutuuzi mu ofiisi abaafuna ssente ne batazikozesa ekyo kyangu naye ate tukyavunaanyizibwa nga tumaze kutegeera nsonga naddala ku kintu kyoyogerako kati ebintu bya COVID bino byajja mu nsi yonna toyinza bimanya ng'otudde awo Masaka naye kakati ku bintu ebikozesebwa mu COVID tufunye omukisa nti kati tuyinza okusiga ekifaananyi ekiri mu Uganda twafunye omukisa basantisi baffe ne bazuula akadagala ke bayita Covidex akwemuwulira akabadde katawaanya abantu tebamaze ne bawandiika kabanze kukatala olunaku lumu ne kabula era kati bwe nkutuma nti nnoonyeza container 3 ez'akadagala ako oyinza obutazifuna oba bw'oba ozifunye ku miwendo egikubisaamu emirundi 10 okwedda waggulu kakati abakola emirimu gya gavumenti bw'ofuna ssente olina ozikozesa mu mateeka bw'oba wakola order ng'ojja kufuna akadagala kano ku mutwalo gumu nga ebbeeyi bwe yali nga bakafulumya nkulayirira nti katoyinza kafuna ate nga ne bw'ogamba nti nyongere ssente ndi nnyonnyola era tokalaba kimanyi nti mu Masakaawo kati nga gwe Umaru n'abalala bwe nkutuma container oba kati tubene container nene nnyo tugambe doze eziwera omutwalo ez'akadagala ako ntosobola kafuna kati tuleete ekifaananyi ekyo okulaga ekifaananyi eky'ensi yonna ekiri mu bintu ebikozesa COVID nti bayinza okukuwa ssente nga ssente ozirina naye ne bikubula ekyo kimu ekyokubiri oba nga obifunye okubitambuza okubijja gye bikolebwa okubituusa wano sisitimu yonna yayonooneka kati no sebo nze ensonga gye mbadde njagala okuggumiza ne mbaga nti bannange ensonga yes kyangu nnyo okuvumira gavumenti ndala oba nga togiwagira naye ate bwe tubeera ku nsonga eno ekwata ku bantu bonna naddala ey'obulamu twegatte twogere ekintu ekizzamu bannayuganda amaanyi tulwanyise ekirwadde kino nyongera okubeebaza n'okugumya bannayuganda bwe tunaakola ebyo byonna ebitulagiddwa etutava ku mulamwa kino ekirwadde tujja kukirwanyisa era kijja kuggwaawo tweyanzizibwa mwebali ddala okujja buli lunaku ku radio okuwuliza mmwe bapanalisti mwami Bahati muganda wange Fred era RCC sebo program eno gijjumbire tojja lumunga lwo COVID jango nnyonnyola abantu n'ebintu ebirala abantu beetaaga okwekulaakulanya COVID kati aliko nene bwana avaawo ebyokugamba abantu bingi ate ne COVID nga waali waliwo n'ebirala ebino bagambibwa ng'okwekulaakulanya okukola ssente n'okulabirira amaka gaffe n'okwagalana okuvaamu obusungu kati obutuli ku mitima obutende n'okukola ebintu ebitali birungi bannaye mukama abankulize Dokita nga tonnagenda agenzi bali njala mubuuza kyengenda okugamba bakama bange programu eyiseemu eddakiika 9 kale ara sisi tusiibule